Kitaalo nnyo, kitaalo ddala, mwana muwala tiktoka oba omukyala tiktoka amanyiddwa nga Asyawa Charles afudde. Ono omukyala amanyiddwa nga Asyawa Charles afudde mu kiro ekyakeesezza olunaku olwaleero era nga mawulire mabi ku social media nga n'ebyenfa ye tukyagenda maaso n'obirondoola tugamba tubikutuusako open mic UG nsaba weekuumireko tovaako. Twategeezeddwako ekiro nti yasindikiddwa mu ddwaliro e Mulago eyo abasawo gye bamusindise era kyagenza okukeera ku makya olunaku olwaleero nga kitegeezebwa nti bambi tasobodde kusimattuka. Omukyala ono abadde alumizibwa munda mu lubuto nga yafunamu complications era bambi nga ezimu ku nsonga ezamuviiriddeko okufa. Nti kyetukozeeko tukoze naye tegwasembayo okusalawo kw'Omukama tewaliyo akuddamu. Tujanjabye tufubye naye tegwasembayo obusawo bwo gwe Mukama tewali yabuvuganya. Tuleme kwerabira mangu nti omulabe yamulabisa maaso amulaba n'amaaso nti era mulaba bw'ayimiridde nga kukuba obusaale. Tuleme kwerabira mangu nti yabuyimiriranga mu maaso nga ggwo lyeryo lya butaala anti osomosa okufaana okuziira. Tulwazanga twemulugunya twefuulira ddala bategeera embeera obusinga